kwogera ku music wa Uganda noyogera ku genres zaffe nga bolaba kadongo kamu nga bolaba kadodi real traditional omanyi mwana abafiri katusiriwazizibwa n'ebintu ebyabalala kubanga abalala bayiga marketing ne batuguza ebyabwe naye ensi bwe benaagenda mu maaso erina okubanga byetunde bweru w'eggwanga bingi okusinga ku byesuubulayo. So we need to start supporting our genres. Era nkiddamu bannange enyimbye naye Saalo ng'ayimbye. Musuubire birungi byereere, musuubire show gye mbadde mutatera kulaba alaba, show egenda okuyimbibwa ng'ate oli azannya n'okuzannya. Kubanga ngenda bakolera ebintu ebyaliwo edda abamu bibataalabako. Nti nze ngenda kuyimba ng'ate bwenzannya. Kubanga ngenda kubakolera music anyuma. Nga kyenyimbako kyekyo nga nkikulaga okusinga okuyimba obuyimbi muwaba n'engenda n'ovaawo ng'omutotegedde nakinaye ngenda kubayimbira abantu ng'ate mbazannyira. Gambye wabuliddwa byokola mu ssente n'osalawo ku zoonooneko. Kati gwe bwe bagamba gwe ne bakkira ne bagamba nti Joy nti kwata ssente gwe n'ozoonoone ozitwala Lugogo n'oteeka ate n'obasaba ssente. Kubanga naali badde nteekawo kyabwere oba naali badde nkola okwanjula. Wampuliddeko nga nkozeyo okwanjula oba kwambaga. Kusinza ku kyembadde nyimbira abantu music gwe nnina olya music gwe nnina kyova olaba nti abantu bange abeerugogwe ngenda basanyusa n'ennyimba 25 ate ng'ondabira n'essaawa zino ngenda ku recordinga y'endala nyinza okutuuka ku nnaku z'omwezi nga 14 nga nina ennyimba zotamanyi na kumanya kubanga era nzikodinga kubanga kubuuliddeko aligamba nti ne leero ku makya nakedde ku recordinga na recordinze ennyimba mmeka 5 akati kuona musuubire ennyimba mpitirivu. Badde oziyimbira nze nkola ebivulu Joy ntiwaza nkususanga nnyo ku bivulu n'olaba nga nkuba abantu nga baagalala kujjamu ngoye maama nnyabo olire futa naalu walala sawa yakujagaana anti Lugogo nze Ssaalongo Siraaji ndi international.